n'abatakansi mwenna nsaba mukkirize ebikwata ku muto wange Nathan ngenda kusoma bisome si lwakuba nti ono omulenzi si muto wange si muganda wange ddala naye kubakakasa bakulu bannammwe abatuza kiki si gugwe naye yeepuutiwo babatudde wakanondopi wa taata tya mikolo Tata omulungi ono muto wange gwe mulaba ataddeko olutamba atunuza omalivu ng'ennyana ekkusa ebiwata atunuza omalivu ng'omusikala akuba sabaawa ateesenga amazzi g'ennyanja Lubigi muntu w'abantu yazaalibwa bantu awangala n'abantu y'ensonga lwaki owulira engalo nga ziba mu bantu bano bonna abamukuleetedde bwe yazaalibwa maama ne taata abatuzaala ffe ab'emmamba baamutwala ewa jjajja waffe ku kika Jajja teyakola nsobi yonna jajja yamuweerawo erinnya ery'akasozi Kityaba ku Sande ku Eklezia waliyo okubatiza baamutwala ne bamusingira abakulu ab'eddiini ne bamubatiza erinnya eryokubiri era Nathani nga bwegagatta ye Kityaba Kasozi Nathani. Taata waffe twebaza Katonda akyamutegejeza obulamu okukira akabbula akatemba ku njabaaba akyali mulamu akyawema emmere ye Sebabi Lumunyepo omwana oyo ava mu nnyumba ya Sebabi Lumunyepo ava mu luggya lwa Ssaalongo Semuyaba taata ennyumba akasolya olunyiriri essiga abirina ng'omusajja omuganda taata omulenzi ono gw'olaba ekyamazima nga sitya gwe ntya Mungu eyantonda yeddira mamba akabbiro muguya era nsaba okkirize taata yali Ssaabasajja Kabaka ye yasiima n'atuwa oluyimba yabawa oluyimba ab'emmamba lugamba luti Sirya mamba amazzi nnywa otyo eno si mamba eno namaka olwemba ndukomezaawo yatwongera n'oluyimba olulala Ssaabasajja lugamba luti emmamba sirye amazzi nganywa kalyako kanekete ndobulyapola gwe mubala ogw'ekika kyaffe ng'emmamba era gabunga ye jjajja waffe Zukulu esagala buwaya bwe butaka bwaffe akabbiro kaffe gubeera muguyange emmamba twagala ennyo ekika kyaffe taata omulenzi ono agiyita yadda na buna bwe yafuna obuna yajja atuwoowoolera nemubuuza obadde ki Nathani nfunye buna nemugamba obadde oyagala bumeka nti kamu tujjeeko ekyejo obuna obwoyise bulungi diguli esooka agiina eyokubiri agiina yali